Musirivu yonna gy'osizidde okubeera nga togoberera nkuwaanirizaako omukutu Fahad Pro UG mbanyigiddewo ne updates ku biki ebisobodde okubeera nga tebihappeninga mu ggwanga lyattu Uganda naddala ggwe gy'otesobodde okubeera nga otuuka enkola yaffe video likinga sharingira ku abala wansi awo akabox comment section tekigenda kubeera nga osulawo endowooza gyo ku byogenda okubeera nga olaba mu katambi kano kakati omuyimbi Chosen Becky yakiguddeko era nga olunaku lwadde lwajjo Chosen Becky yabadde ne bayi babadde bagenzeko ku kivulu ekimu actually abadde bagenze ku kivulu kya omuyimbi amanyikidwa nga Maureen Nantume munageno abagenze bambadde ifaanagana badde bambadde ebitengi naye abaana kye babakoze era ngenda kubeera nga tembi kutera waawo solo kubeera nga nawe weerabirako ku biki ebyasobodde okubeera nga tebi happening side ze ogenda wansawo atuwe endowooza ekusinzira ku byogenda okubeera nga olaba mu katebe ndaba kujjeeyo agenda kubeera nga nkuleetera n'ensonga endala nnyingi nnyo tula butuuzi kalira subscribinga bw'oba nga batesobola okubeera nga otwegattako akadde ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekakwalatinga buli naba ndese video tuline Sheikh Ashaf musomo wa dua enamba zisimu wasa ku bistika ziyitawo munoonya kajja kubeera nga takulombera edduwa naawe obulamu bujja kubeera nga tebukutambulira buli Munyumba idadi sana side endala Habibu airport pickup bambo gwabwe okubeera nga tebakusabaza okujja ku airport anokutusa ino naje watagata okubeera nga otuuka ate mbude kamba terewo ensonga zino komawo n'amawulire amalama ginatavaavu baswiri musibye mutaba mama tuddeko wali mutaala sagala Joey, first and foremost, be respectful to my handsome man. I'm going to. No questions that are not kukwatagana. Okay. Yeah. Oli bulungi mama. You can see. You can see. Swiri kino kye bayita ki? Finally, couple goals. Couple goals. Tudde mutaala bulungi nnyo. Couple goals. Mwambala bifaanagana. Hey. Mwambala bifaanagana. Baby, tukome wano. Baby wa Chosen Becky. Becky oli otya mama? Bulungi. Baby alina emyaka emeka kati? Baby wange yawezezza ebiri kunze. It's just a baby, yeah. It's just a baby. Yeah. Okay, kakati mama. Kwambala ebifaanagana mwakitandise. Joey. Omwami wange bye bino bye nalootanga. Nga nyambaza omwami we ngalabisa ati. Nyambaza omwami wo. Bye bino bye walootanga mama. Bye bino era byendi. Bye bayita batya mama ebyo bye walootanga. Couple goals. Couple goals. Babiyita dreams come true. Ani yabalondedde ebyambalo? Nze kennyini. Mulimu ssente nga mmeka wano? Kino nakitungisiza miliyoni 4. Nze kino nange mwami wange nakitungisa miliyoni 6 ze 10 awamu. Miliyoni 10 ze mulimu? Yes dear. Kagato. Mwatandise kwa akagato? Kagato ka miliyoni 2. Ka miliyoni 2. Wangi mama ate y'omwami yameka? Ye mwami wange of course ya miliyoni 9. Becky oli bulungi munnange kuliko okukyala. You can see. Mutatuyita ku kukyala. Be respective. Yes, ngamba ne mutatuyita ku kukyala. Waliyo wakulaba wa auntie. Wabirabaawo munnange nti Chosen Becky akyazizo. Ne mulaba mumpeeko nange ndabe nga saamanya nange nnyinigo. Naye bane mwakansibako ekigambo sindi nakazaala nabadde lubuto juzi nga nange simanyi. Kimu bibiri kino bannange okwanjula waliwo ekyakuganya okuba wamma ebintu ebyo bituufu. Joe ndeka njagala omwami wange emirembe oyagala owaani agambako labalaavu mu feesi labalaavu ebigabo bikuguzemuakyotuyisamu nedda maama Joe omwami ali ati ali bulungi muweereze kapeeki ndeka Becky kati okwanjula kwatyo okwanjula omwami wange byonna ajja bikola the good thing nti abaddewo mu buli mbeera so byonna ajja bikola tegedde mukwano with time yeah byonna ajja bikola bagambye mukwamudde ensimba kaninde nange gate owaye ebintu nange ebibaawo nga sinnamanya biri ebyatambula olunaku nga tumanyi lulala ate then ebikyusibwa olaba Joe ebintu tulaba ne ba event organizers otudde nabo ba Anna banyira events olaba nti ebintu sinze mbyogera nebibaawo kati sitegeza nange simanyi naye nange kaninde webinaabaawo nange mumpitanga ku mukolo gwo nembaako kati omwami nsaba omwami wange talina bigambo. He's just a baby like 2 years omwana batanayiga kwogera. Okay kakati munnange tulinako
omuntu gwe twafunako gye buvudde ani gwe gwomanyi gwe gamba kale nga tumaliriza kale onantongo bamproposingidde munange bubaka ki kubanga munnaye twalabye opositinze mu byo ebintu naye byewayagala obadde weebuzaani gogenda ozaala naye nayagala ozaali omwami wange lwakuba yaŋŋaana nga ŋŋamba eyaŋŋaana nga ŋŋamba asooke kumpasa naye nga neebuuza omwaka ogujja waali bampasizza ndiba nkola naani ndiba nzaala naani thank god kale obampropose nze era nsaba atereze n'abaana next year tuzaala babiri Becky abaana bagambye ozaala mbu gwazaala dda kale otomwesaako ye tannazaala ate kati nze kati omwami wange bannange omwami wange ntandika butandisa omuzaalira nazaala dda sinaweza abaana 12 nti nazaala dda omwami wange alinamu abaana 8 n'omusomo mwami sekajanga atunuzaala bannange ndigezaako mulabirira mwami wange alina laavu nsinga mwagalako bigalo bino osinga mwagalako ki buli kimu ku ye kirungi buli kimu kirungi I love you babe olwo kalo naafa atasobola afa kubanga naye ali mulaavu laavu ewulikika etyo omanyi laavu enyuma jowe you just glow nze seesiga bisigo sikini osobola ogiraba eteesiga bisigo teriko ka oil but you just glow you just look nice looking at your man nowulira nga oluzungu lujja lwoka you can hear me you know nowulira nga look at him like oh when he smiles saba nange ngweko mulaavu ng'eyiyo maama ogirimu akwiranye mwehaga nedda Becky muno weeyogeza laavu enyuma sisaagivaamu mwami wange ampadde buli kye nali neetaaga andabiridde n'abaana bange anfaako omanyi nze naakayiga nti omukyala abeera bebi naakakiyiga nali simanyi nti omukyala asobola okuba bebi naye omwami wange ampisanga bebi okitegeera nti jowe ne bwenkyuka bwentyo so kiraba nti omukono gwe guli mu kiwatu kyange oba ontegeera so I'm just I feel like are you sure mwami wange ono yakyusa ebintu bingi buli kimu kye nali neetaaga ng'omukyala kyajja mwami wange is my hero kalipsika agenze nenfa sibazaako ngalo naye atubuuzeeko kale kagambo kamu kokka tusuubize kale omukolo omunnaye tunaabaayo yebekyo nja kuyita tofaayo ekikulu mwewa amawulire ge mutalimanyi ne mubeera disappointed ne mweseka era ne mweyogeza mweka you wait for my word when my word comes you guys buli kimu kijja kuba fine yeah wawerekereko abaagala tugenda kuyita backstage for of course baza tuze kufuna some pictures then today so don't worry ojajigwamu nani mama sawa yakuma byoto sawa yakuma bomindi sawa yasibayirizi sawa yakuzimba omusajja budala ekinanansi abenga tayima sawa yakwata mwe bayita amiru dictator batereze ebisobye obi byaleetedde family okubalanga eggwawo bwekyo kuba omusajja okola statement kuba ku social media n'agamba ayi mukama yamba nga teyandibadde dereva teyandibadde cameraman teyandibadde gwe yajje kenyigwe yereetera kwobadde okimanyi nti ate amalala genfunye nti omusajja oyo dictator amiru yasirikanga Chosen Becky n'abeera mu nnyumba ye n'agenda obanga tagenda sula mu nnyumba naye nga yesize omusajja oyo omanyi obutambi obusatulatinga wakati wa budala ne amiri nga baseno Manchester omanyi obutambi adatubazanso okujjayo bombiriri nga bali wa prima mu lusaniya ono abadde nfanfeewe ne weyagendanga okwenda nga wenagambye nga amuvuga ng'amanyi ajja kusirikira ebyama kumbe amiri bwe yabeeranga mu va muno dda muno nga budala azaayo information sina kini yamuli codinganga wananne emikwano egibeeredde emizibu kyensonga kimbagamba luno si lugambo bula information yamwe mpitira okusomesa nti omulabe wakuli kumpi omulabewo akuli kumpi so seruganda gwaliyo tebwefuula nti niwakulakula n'okuba mukazi si kyakula si kintu omukazi is not an asset
Muvubuka munnange ng'oli teweepanka nga mbuze nina amaka naterera nina omukazi azaliddemu abaana essaawa yonna akusoza ne muwera emyaka 8 akuswaza bw'otegeera nti bakwononedde obudde omukazi essaawa yonna akyuka ate tulina abakazi abataswala yalabbi Mungu jajja jenaali omukazi asobola otoola mu mikwano gyo kyose ne Becky kyakoze Kenzo yalaga Lema Amuza era Kenzo so okulaba Amuza beerabira ku bagagga kwagalana ewa Kirumira era nali komendinga Amuza yabeera nga yajjanja Lema otuzizo twali tuyiika wansi gynecologist bala bamakanika bemmana bamakanika abadokita bakwata ne bazisaave ne balaba mbu oli mulwadde Kenzo yaleetera Lema gynecologist Dr. Amuza wali tokimanyi nkugambye abeera munno akujjako ebibyo si lugambo bla information tambula nange you won't be disappointed era Lema alina akatiba ke kamu ne Chosen Becky. I don't know if Lema has inspired a lot of women ne Chosen Becky akoledde ddala kino ekyalema kyeyakola kuba Kenzo yali mu America agenda okudda Lema ng'agamba bakuwambi ng'omukulembeze wa Uganda omu yagenda okuwaŋŋanguka baakubako bisimu mutodda Lema yagamba Kenzo ebbanga ly'omaze nafuna omwami naye nga mu nnyumba ya musuuza mwennyini gye yalekanga n'amwabandoninga amatooke mukazi okuvugira agamuza nga ne waliwo TV manya buno sobe bu kamera Kenzo yalabanga musawo ng'amanyi omusawo agenze kubeera nga agenze gitaganyula gijjanjaba kumba agenze gijjanjaba ate Amuza muyayi yagambanga Lema kanywe eddagala empiso tezisyakola nze ndikuyingizeemu omusajja yenna kabeere musawo wa kinnansi kabeere musawo mu Lubaale oba omusawo muzungu n'akugamba kanywe eddagala ndikuyingizeemu omanyirawo agenda ndikuyingizaamu atya sindaano ey'okunnakyo gamba munno nti sindaano ey'okunnakyo siri ku lugambo nkuwa origino omusawo yenna bw'akugamba mbu kanywe eddagala ndikuyingizeemu omanya bomba liri nnakyo lyagenda okuyingizaamu anti yeefulanywa bwalikuyingizeemu Amuza bye yagamba Lema Kenzo yabeeranga ku kamera nga musawo nze yamulaga kuba Kenzo yasooka osisinkana Amuza besinkana bagagga kwagalana kuba Amuza mukwano gwa Kirumira nekimira mukwano gwa Kenzo era Amuza yali komendingi ya Lema omusawo oyo kati saawa zino yebbawo omwami nekino bwe kibadde mumukimanyi mukakakasi Chosen Becky alina okuba nga omusajja abadde akazinidde ebbanga ddene nkabadde mwenzi akabi kabuuka olunaku lumu nti omusajja mwenzi kana nk'okuzina dereva oyo kameramaani oyinza okwesanga tuli mukukubira Amiri tuli mugamba mu Dr. Amiri abadde mwenzi nga ka Chosen Becky kabadde kayende kuzadda kabadde kabazina babiri mulabe bufaananyi obuvuddeyo nga bakyali mu kyalo nti yali boyfriend yasooka okubanga beezina naye nga beezinira ku kitewalingawo bunno ogenda mu motoka oba nkuwadde emotoka genda simanyi kutwaleko ku movie ku dinner date beeziniranga ku matugunda kagenda kaleeta ekibbo ky'amatugunda ne kazina Chosen Becky bintu bya mu kyalo mulaba ebifaananyi ebivuddeyo matugunda kibbo kya miwogo ensi bwekyo bwetambula enkeneni nekamusigirya akagundi kulukenene kale kamuko n'amazzi g'enkonge manya amazzi g'omu byalo kadduse ku kyalo kamuzinira mu ttale kamuzinidde embikata byalo mmone ke kamusooka kulaba ebifaananyi bwabwe nga bekutedda bannange nno first cut is the deepest kwanza Amiri mubuuziza gwe wamusooka kuwamusanga kwa olububi nti nedda nti kiki nasanga mugwayo kali ke kamusooka kudala kabudala ke kasooka oddikuba eddingini first cut is the deepest omuntu ajjeeko omuntu olububi sometimes it is the deepest aŋŋambe yasanga mugwayo nga bw'alingizayo bwati afuna ensisi z'okubeera ng'ayinza okuba nga agenda okuva ku skyscraper agenda bamumire nenga mulinga kajjanga akayimba mu music industry kali katu nangamba
nga bamugwayo kitegeeza omusajja oyo ye tulaavu ya Chosen Becky yali yagulwagulwa sente zigula kagaali Chosen Becky ng'akubye yiti ajje mu Kampala mu kusooka kwera nga wempulidde story yalina eggaali bagitanga road master yagisotta n'atuuka nga agakuva e Masaka teyatuuka na Mulwera neefa bifo ky'okukuba ate emmotoka omukono baziroole zimutuuze mu kibuga yatyabuli ate naddayo mwakanika eggaali e Masaka yandiba omusoga yazaalibwa mu Masaka kuba otuuse mu Lwera wadde eggaali ekufuddeko kuba emmotoka etambula enne omukono ekutuwala ekusomosi otuuke e Kampala owulidde Chosen Becky wo akubye yiti era alinda paka Amiru wamunonayo baagala driver n'abakazi bayaayi era Chosen Becky yaliko mendinga owe gwe babaleeta ng'akitegedde ayagala first love yeesooka ejji kuba yalemu okudda mu kibuga ne buli nebbanga wadde beeyagalira okimanyi munno omusajja w'obudala abadde n'omukazi ebifaananyi byavuddeyo balina n'omwana ow'obulenzi ate ntegeezeddwako mbu luno si lugambo nkuwa information wagamba nti penga anyumira olugambo genda z'abantu mbawa information ntegeezeddwako mbu waliwo omuyimbi w'ebbandi eyayagala naye okukyankalanya famire ya budala omukyala safe esinze n'omwana aliwo omuyimbi amwebakako bamuyita Henry Mwanje Henry Mwanje ntegeezaani oyo omukawubo yali ayagala Grace Kani they are like neighbors era abadde akyankalanya famire mbukati budala parent n'oyo omukyala baamazaawo tebali bonna badde balina omwana naye bwe yatabula amaka ga budala naye oyo omuyimbi gwe bayita Mwanje information is power tugenda mu maaso olwo bwe nkugambira weegendereze ebigambo bye bakugamba love is a scam waliwo ebintu byempulidde Chosen Becky byazagamba omusajja n'awaddukidde ewakula nnama simunenya bw'owulira statement nga zino ng'omukazi azigamba dduka bw'atagala kuloga nnyoko bakitaawo tagagala kubba bubbi bya bugagga bidduka seruganda bw'owulira statement nga zino Mbanga nfudde batekeko akapande nti Chosen Becky loved dictator Ami so much akaweta omwana asanga amuvuga speed naye nga kajja essaawa yena amusikyo omusajja wange woobu bannange entumubiraba tutandise n'okwefaanagana muwasimaeringa olaba nze nze wesimaeringa olaba liri sweet mata tata baana tata wange ate nga gwe tata bulamu nkwagala nnyo hani era nze kigenda okunzija mu nsi eno kibu kimu kwagala omukwano gwe gujja kunzita gwe gujja kunzita mwagala musajja nsaba kafuba bw'otatya kitonde ekyo ng'okirina mu nnyumba oli musiru era omukawuboyi leero alowooza mbu no investment gy'olina mukazi oli musiru essaawa yonna omukazi akyusa statement nze ndabye abakazi bangi bayimirire mu kooti nosinga tata b'abaana baabwe ku limandi n'afafagana n'abaana omukazi asobola okukyuka n'oba omuyinamu abaana investment ozimbiranga mu basajja banno nti wafumbirwa mbu wawasa obeera geege tozimbiranga mu basajja banno nti wawasa obeera geege essaawa yonna negiba myaka 8 mulabye abakadde abaawukana nga balina n'abazzukulu omukazi akyuka wulira statement agambye kudda ku malaalo ge bakole batya mama Kabira ku malaalo bakole batya ku malaalo nkyana yange mbanga nfudde batekeko akapande nti Chosen Becky loved dictator Ami so much akaweta omwana asanga amuvuga speed naye eno statement ekyali valid leero eno statement ekyali valid kugenda tugenda kusako davuzi dictator Amiru tozimbiranga mu basajja banno nti wawasa oli geege kolitegeera nti omukazi abadde akumalira bisaani oli bakuwa abaana olikiraba gye vujja luvannyuma omukazi si investment binu era weewuunya waki omuvubuka agenze mu depression addukidde wakula nnama statement ngene wagiwulira nti omwana yagamba n'okugamba ku ntane bawandikeko muno Chosen Becky loves dictator Amiru bakyasobola obiteekako Becky n'ageza afa kati bayinza okiwandikako mu dictator Amiru oyinza owulira omuggo oguliko essuuti
kati byakyuse ayogera birala atya katunoonye byayogera omukazi essaawa yonna statement zikyuka kati wulira byayogera tudde omwami ono abeereddewo omupya omwami ono njagadde n'abaana bange ngenda kukikka nze maama yannyumiza mbu nali muto mundi munene nannyumiza nali munene naye endabika gye neeraba tesimanyi nti nali munene naakajja nkitegeere nkikyeka nali munene naye ng'ensibuko yange okunyirira byona ono omwami yansembeera busembeera netaliko okusobola okukamati yanaazaako amaziga gonna agaali ag'olukale bannange ebiseera ebimu abakyala tukaaba ne weerowooza nti amaziga gali paka abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Yozeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.